Oluvannyuma lw'omubaka wa Lugazi Municipality Stephen Sserubuula munnakibiina kya NUP okusigala nga tamatidde n'obuwanguzi bwa Richard Ssenteza eyavuganya ng'omwetengereze mu kulonda okwaliwo nga 15 omwezi oguwedde yaddukira mu kkooti n'asaba obululu bw'ekifo kino okuddamu okubalibwa. Bwetyo kkooti eyabadde ekubirizibwa omulamuzi Roselyn Nsenge yasazeewo okuddamu okubala obululu kukolebwa olwaleero okusobozesa buli ludda okufuna obwenkanya. Ebyokwerinda bwe bityo bikedde kunywezebwa ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Buyikwe okusobozesa buli kimu okutambula nga tewali kakyankalano konna. Omulamuzi bw'atyo alagidde okusooka okukebera bokisi zonna ez'obululu nga buli ludda lukiikiriddwa okukakasa ebikolebwa. Oluvannyuma kisangiddwa ng'ezimu ku bokisi zibadde zaamenyebwa ne bazisibisa emiguwa. Nti bokisi ezitekwa okuba nga tezikwatibwangako. Baganda baffe aba Electoral Commission bali mu kuuma bokisi zino era tuzisanze ng'ezimu zaali tampered. Era omulamuzi mukola eyaffe. Nga bamaze okutegeeza omulamuzi ebizuuliddwa ku bokisi ezibaddeko emiguwa atapusa amateeka n'ayimiriza enteekateeka y'okuddamu okubala obululu. Richard Ssenteza yeebazizza Katonda olw'obuwanguzi buno era n'akakasanga bw'agenda okuweereza obulungi abantu b'e Lugazi. Ennyo balooyazi bange abakoze kyonna ekisoboka okulaba nti tuwangula omusango guno. Twawangula akalulu mwalaali, abantu baatuwa akalulu n'omutima gumu naye babadde baagala kakupakupanya nga bagamba nti obululu obwali obufu bwali bwa Sserubuula. Weereza nammwe mwejjuse lwaki mwandwisaawo. Ye Stephen Sserubuula asigadde akukkuluma olw'ebigenze mu maaso. Tuli wano ku kkooti, kkooti era etudde wano ku Electoral Commission Offices e Buyikwe. Omusango gwe twateekayo nga twemulugunya nti embala y'obululu teyali ntuufu. Kyetufunye mu kkooti ffe tuli bawanguzi lwa nsonga omulamuzi tayogedde nti no tewali ground za recount. Ground zibaddewo era nga ntuufu nnyo okusinziira ku ruling gye yakoze. Alex Miseyiri yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.